temwerabira kulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obwoba oli mulema muteeke ku kibegabega omutwale oyo omulema muteeke ku kibegabega omutuse ku ballot omugambe nti tikinga wano ne bwaba mulwadde ku kibegabega ne bwaba mwavu timuteekewo amapiki muteekewo emmotoka zibatwale mu magambe nti ku byonna twagalako oyo muddemula ffe bakansala kale oyo mutajja kutulonda mulondo oyo constitution ya Uganda obuuli awo eneeterera. Barakallahu fikum jaza sejeri clear abagambye nti ffe bakansane mumate mutulonze naye munange ne woba oli mulwadde ne woba olina omulwadde ng'ali waka naye nga osobola omuteeka oba ku piki oba muweka ku mugongo mumutwale alonde omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tikubanga ebyo byebintu ebimu ebijja kubanga ate oba oliawo bitulemya okubanga tuyitamu ate nga tweyongerayo munnange General Salim Saliya yakawanga mudde ebya mutabani waabwe bibasobedde era essaawa yakakati njogere kindekeki bibino lyo likyali ggwanga mbadde wano nendaba vidiyo ya Muhoozi manya ya Salimu Sale nga alina abazungu aba German nzade bali mu mukunya bibuuzo nenga kyenda binti bana aba German balabika badiringa mu bantu bamulimu gwabe ku protectinga dembe ly'abantu human rights over so waliwo badde bino zali mukaza NRM n'abantu abadde bakikide NRM lwaki basiba abantu mu basement ate bakola statements ku social media nti bayigiza lunyankole kintu kikuntana n'okubeera bachi violating dembe ly'obuntu kati abazungu badde bali mu kunya bano ba Andrew Mwenda basale bani twala tugende doyi nempulira Salenga atayogera agamba mbu simanyi bino ebikola ngenda bi investigating ako ninange simanyi kyagenda kuddamu postinga Sala agambye mbu ali worried mutabani mwe kyagenda kuddamu postinga nga kitegeeza ki it is clear right now and verified already nti ezo Twitter handle bazi X handle za mwami Muhoozi kuba ne Sala akyogedde n'agamba batamuwadde simanyi mutabani wange agenda tweetinga awo nno ensasira kibakati yali yazze neyenyigira mu bintu ebitamukwatako mbifato omusajja nga Salama nyinti lezo Twitter handle ziri legit za Muhoozi gwe yo chasing cloud mbuyagala kudononya kambaka kugamba mwezo zange kyo wengire ndowooza byonna mubulidde naye twabadde tukyali awo oba oluvannyuma lw'okubanga babakunya ate era ne basalawo ebintu babikyusa ate kifuula nnenge twabadde tukyali awo nga bagamba simanyi ambasada wa Germany oba mu Uganda mbu bibino ebyokugamba mbu kivaako ne babanga batwala abaana bannakibiina kya NUP mbu bakitegeerako nti waliwo abavujjirira ensimbi bajjeko Yoweri Kaguta Museveni netugamba otyo bibino omanyi bano abantu bo tebasemba nakyo tebasemba nakyo wakiri boonoona naye nga tebavaayo watyo bibino bye bayogedde naye mmwe simanyi obagana amawulire mugalabe bwe mba temugalabe tusooke tugalabe tweyongereyo lya UPDF lirudde ddaaki ne litangaza ku kiwamba bantu n'ababadde babuzibwawo okumala ebbanga naddala bannakibiina ekya National Unity Platform nti babadde bafuuzibwa mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku buyeekera obugambibwa okubanga butandise okumirukawo mu ggwanga Uganda mu bubinja obw'enjawulo okusinziira ku kiwandiiko ekisiddwako omukono akolanga akulira ebyamawulire mu UPDF Kano Chris Magezi ebitongole ebikessi n'ebyo by'okwerinda byakkaanyiza okufuuza obubinja ekika kino obusensedde ebitundu bya Kampala ebitali bimu era nga businze kutunuulira bavubuka naddala ab'omu mugotteko akakiiko k'enjawulo ak'ebyokwerinda kasazeewo okukwata abakulira obubinja bw'abayeekera buno obulowoozebwa okukunga abavubuka n'ekigenero eky'okutaataaganya okulonda okubindabinda okwa 2026 kakati UPDF era budde ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda okwewala okwenyigira mu bikolwa ebitajja nsa n'enokolayo n'omubaka wa Bugirimani mu Uganda Matthias Shaw UPDF gwerumiriza okwenyigira mu bikolwa ebityobola endagaano ya Vienna eya 1961 era akomekerezeddwa nti eggye ly'eggwanga limutaddeko abiri ebbaluwa eyo bwetyo bwefulumye era byo bye tusobodde okufunziza ekisookera ddala n'uwa mutwe bamugasse n'omupoliisi gwe bayita twine oba Charles Twine kyekisookera ddala edi mutwe bamutute mu basement bamukubye bamusazeeko ekirevu bamunyigisiza empingu bamukubye buno bonna obulinnya bakirewo kivumbi General Gaddafi ne Smart babatadde mu bisanga eby'ekisiru babakwatidde e Masaka
sawa ya lero omwogezi w'amagye akugamba nti bagudde mu lukwe lwa NUP ng'etegese obubinja bw'abayeekera okwagala okumamulako gavumenti ya Museveni. Mpuliriza bulungi, tukyali mu diversion. Bano abaana batuvuga batuzza walala, bano abaana batuvuga twerwanako, tuli mu defensive. Eno abasajja balina kye bayisaawo. Kati mwenna ne live zonna ze mukola ziri ku bana abaana, tutadde fokasi yaffe yonna ku bana abaana. Bano abaana bakola diversion, abasajja balina bye bayisaawo. Olunaku olwaleero mulabye abamu ku badelegates abajja mu ggwanga lya Uganda kuliko omujamani oli yalina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yabadde ayogera ne Sale n'agamba ebikolwa bya Muhoozi eby'okutwitinga bireeta entiisa mu ggwanga lya Uganda. Ekiwandiiko kifulumye nga kiraga nti n'omusajja we bagenda kumudipootinga kubanga yasapootinga obubinja bw'abayeekera. Era muno mu Kampala mwe muli obubinja obwo, y'ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okuwamba abantu ne bababuzaawo. Mpuliriza bulungi. Tegeera ekintu ekyo kyevula nkugambye nti abasajja bano bo okulemererwa wakiri boonoona. Kakati oluvannyuma omujamani kuvayo n'abagamba nti tweets ezo General Muhoozi Kainerugaba zaakola buli lwakedde, buli ku makya, buli bw'aba akataddemu nti za bulabe nnyo. Bo ne basalawo bajinga ekiboozibozi bakimuteekeko nti ono yasapootinga ebikola by'obutujju mu kibiina kya NUP. Obalaba engeri gye balukamu ekiboozibozi nti tukimuteekeko tufune engeri y'okuba nga tumudipootinga addeyo ewaabwe kubanga aleese olugezigezi, atutegeerera atya mu ggwanga lyaffe era ye bimukwatirako wa okitegeera. Ne basalawo bateeke ekiboozibozi ekyo, era kiikyo kitandise okuba nga kiyitingana mu mawulire nga ogalabya amawulire gayitingana ku mikutu gyonna gyonna n'ekibaluwa ne kiruma. Eyo ye Uganda. Naye omwami ayogedde point n'agamba nti ekisinga okwewuunyisa mu kaseera kano we twandibadde tuli kimu ate tuze mu diversion nti abaana batutaddemu ekiboozibozi ate ekize mu kudividinga mu kwevuma mu kweyogerera ebisongovu. Kiboozi ki kyayogerako kino ekigenda mu maaso eky'abafutu soldiers wakati wa Mumalu Kiseka n'abalala. Era nno kyo kikutte wansi ne waggulu. Ebigambo ebisongovu byonna byonna bivuddeyo. Ffe tubadde tetumanyi mbu waliwo n'omuliri gw'ensimbi ogwatambula. Mbu Mumalu Kiseka n'agula emmotoka 7. Bannange biibino. Ndabye Mumalu Kiseka ng'ogamba nti Joel Ssenyonyi abadde akukakanya, taddamu kukakanya biki nga bw'obyogedde nga tetunabagendeeyo. Mumalu Kiseka mu mwezi ogwokubiri wagula Suzuki S-Peso 7, wagula motoka 7 ezikola Uber e South Africa. Kaveera yagula mpya mbisi noziwa abaana ziri ku luguudo kati zikola esente zigula motoka 7 wazijjawa nga tonaba kumpa anseyo. Njagala ombuulire pichi 12 ze wagula nazo nga mpya in the same month. A South Africa zikola delivery. Where did you get that money? Mumalu Kiseka alowozesa abantu nti kati takyakola, ali bubi, simanyi biki bamuyiganya, naye ng'alina business ezirunninga ezirimu sente. Ezo motoka empya Mumalu Suzuki S-Paso oba Peso sente wazijjawa ezigula eze motoka 7 ne sente wazijjawa ezigula pichi 12. Mumalu Kiseka soko tuddemu ebintu ebyo. Then tugendera awo tutandikira awo. Where did you get that money? Bikyalanda era kitokotanga sikisaanikire. Tumanyi oba binaakomenkereza bitya simanyi nnyo, naye nga njekaye neyongera okuba nga nkutuusaako ebigenda mu maaso. Kakati kano be kataabeere kamanyiiro gwe muvubuka gwe olabika osusse we wandikomye. Esinga okuluma ye mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo mu kamwake mu bigambo bye n'atugamba bannange bafuuti soja cease fire. Mu bigambo bye mubanga muwagera musooke mulowooze. Omuntu yenna akola ekintu nga talowoozezza aba talina bwongo. Ffe ne tuvaayo ne tukkakkana n'atugamba eryo peesa byemunyize, eryo peesa B. Bwe muli kuba muba mukozinze damage ku kibiina, muba mukozinze damage ku bintu ebigenda mu maaso. Gwe nga gwe Mumalu Kiseka nnyini Nuupu n'ovaayo n'okalambira n'ogamba tekijja kusoboka, tetujja bavuga nga mbuzi.
Ekibuuzo kiri nti blaza bwe wali oyingira Nuupu ani yakuyita? Oyina kadi ya Nuupu? Bwe wali oyingira enkyukakyuka ani yakuwandiisa? Byali bizibu byo nga bye bikuluma. Kakati bw'olaba nga pate ng'egaanye okukola ky'oyagala oli above 18 blaza. Yambala obusuuti genda e Kampala weesimbewo. Okitegedde ekintu ekyo naye togenda kuyisa mu bakulembeze baffe kiti maaso tekisoboka mbu tusirike. Kakati gwe blaza olaba oli mu kuyisaamu loopu waffe maaso. Pulezidenti waffe gwe yakera n'atulaga omuguwa ogwaliwo wakati we n'empuuga n'atugamba ono gwe mbawadde gwe gw'oli mu kuvuma. Ekitegeeza kiri nti toli mu kuvuma loopu, oli mu kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini gw'oli mu kuyisaamu amaaso. Gw'olabanga atalina magezi tugamba tusizinge fire. Gw'olabanga atagoberera protocols zo. Okitegedde ekintu ekyo twagala okugamba ekintu kino NUPC kibiina kyo si gwe akulira enkyukakyuka tulina aboogezi baffe. Gw'olabanga bikuzitoyeeko suula tawulo dduke. Tewali yakuyita, tewali yakutuma. Naye tetutagenda kukkiriza bulaza gwoddaawo oyise pulezidenti waffe amaaso. Tetugenda kikkiriza. Tukulaba nnyo n'owefuula omwogeza nnyo wa deep politics naye nga mu reality tewali deep politics gw'oyogera. Ebyo by'osaakinga ku Google n'omala n'obireeta wano n'obigamba abantu ne tusirika tugamba owange ayina impact gy'ateeka ku society tumuleke. Naye ke kakutanda bulaza n'oyita ewandikomye ojja kajjuutuka. Tukube mu tooki gw'olaba ewo n'asigalawo. Oli loyo nnyo, oli perfect. Oyina omuluka gw'oli otuddeko gwe. Oyina kifo kye wali okulidde yadde ekya prefect yadde ekya erosi gw'omanyi emitendera gy'oyitamu ogenda mu NU ogenda okukulira okwera member of parliament okimanyi oba oli wano okutte Kasimuko weefudde mu okola judgment Kasimuko okolera ani ekituufu kiri nti the question is okolera ani bw'obanga tosobola kukkiriza pulezidenti byaffe byayogedde bw'oba okolera ani baba ne bakubuuza impact ki gye wali oleese ku Nuupu ojja kuvayo oyogere ki kiki kye wali okyusizza kiki kye wali ovudde n'oyogera ne kikyuka gw'ataagala kuyita mateeka. Akati gwe muvubuka ne banno mwe mulowooza nti Mr. President tamanyi nti waliyo enkola endala gy'osobola okuyitamu n'owamba obukulembeze gw'ogamba lwaki yasalawo kuyita mu mateeka. Bw'obanga oli ku bwangu ng'olaba obukulembeze obwagala ku bwangu genda owamba ofuuke omukulembeze. Temujja kuddira mixed feelings zammwe ebikolobero bye mwakola mwedde eyo nga mulowooza mugenda kwebbululira mukana akaseera. Olaba tuluddewo nnyo okufuna obukulembeze. Kati owulira ofa. Toddamu kuyisaamu bakulembeze baffe maaso. Toddamu kuvuma bakulembeze baffe. Otherwise ogenda kufuna obuzibu bulaza. Kalegasi kakatini kokoleredde ogenda kajjawo. Olw'amampaati okwemanya n'okwefuula ky'otali. Tolowooza nti tetukulaba tukulaba ne tusirika. Kiki ekikuvumya Ssennyonyi? Gw'omanyi protocol gye bayitamu okuyisa etteeka. Coffee bill we baatula tebaliisa. Oba olowooza lyeryo etteeka lyokka erisoose okubanga bayisa nga tebali mu parliament. Egirimiti waliwo omubaka wa opposition yalimu tebagiyisa. Term limit tebagiyisa. Oli awo ovevenga odda mu babaka baffe obavuma. Weddeko bulaza. Obanga toyagala kukolera His Excellency bw'olaba nga His Excellency byakola tebikunyumira tambula ogende. Ebibiina bingi genda wegatte ku Jema genda wegatte ku Mpuuga. Era sinenya muntu abayo n'agamba nti olimu olwa Mpuuga lizimu. Osusiza ewandikomye gwe Kafuti Soja Blood. Tolowooza nti gwe ayogera ennyo abalala bawulira. Gwe kwata abaddayi hadi bo nabo olina mugende mufune ekibiina kyammwe. Ekibiina kikolebwa abantu batini nnyo. Tebawera na 10 ng'ofuna registration y'ekibiina. Toddamu kuvuma ababaka baffe gwe. Most especially that His Excellency abudde n'agamba kino tukireke tulina kireka. Nalabye ne tica Fred Kajubirumbuye naye n'obubaka obwa Malu Kiseka bwe yamulekeddewo tuwulire yamugamba ki. National Platform bw'owulira ng'ekulemeredde tambula tokola commotion toleekaana tetwagala batuleekaana please free entry free exit bw'owulira ng'ekulemeredde fuluma nga bwe wajja bw'oba ogenda. Commander in charge Robert Kyagulanyi Ssentamu ye fountain of honor teriya owninga struggle y'Abannayuganda bonna. Fenna omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe tulina okuprotectinga n'ekibiina kya National Platform.
free entry free exit bwolire kulemeredde oliwadde mu fuluma atena kukabiridde mbw ate nemeredde no nkiddamu national unity platform free entry free exit bwolire kulemeredde fuluma bulungi kubanga tewalina wawandika ngojja era nawono boogenda ofuluma bufulumi totunotisinga kugenda mpudde bulungi free entry free exit ekyo naye gwe Umaru Kiseka yayogerwako byemwogera abiwulira ali ready okubiwuliriza ng'awanda muliro agamba ki kakati CUG katuuka okugamba mbu nakawa miliyoni 2 video gyeziri mbu tukube alien sigini nze nakawa miliyoni 2 mbu kati sawa zino kazze mbu kati kwogere mbu kayimiriddewo ku lw'enkyukakyuka nga tulina ne video zaako nga kakkakanya Kyagulanyi nga kaali kamuvumyeko direct ne video tuziina tuzijjeyo abamu tugamba bugambi nti abano bakyuka katutambule nabo kubanga bakola ki bannaffe bakyuka ne tuba tunuulira ne tutambula butambuzi nabo kubanga bakyuka naye mmwe temuyina na moral authority kwogera ku the great nze bampita the great Kiseka oba kikuluma kikulume tosobola kunzikakkanya tebakulimba bampita the great Kiseka mukagattenga kaako nga mwogera ku linnya lyange mukagattenga kaako tosobola ne tebakulya ebinusu mbukati kati mbuuliraayo omupya mbukati gundi yanvumye be batanvumangako njogedde amazima gonna twayogera ku Gorodi wano ne batuvuma gwogala waliwo bye batanvumye kati gwe nno gulowooza ku bye batanvumye nze ne mundu baali bazintaddeko bati ne bagamba gwe tuula mu mmotoka kati gwoleeta mbumumwa leka nkubuulire amazima gajja balumanga paka tujja kwogeranga amazima paka obutagavaako bampita Kiseka the great mugende mu bagambe tebatutegeera tuli wano kuzimba history ate nga tujja mukola wamma Natasha wa kabi nnyo muteekeko ebirabo mu balumi bampita Kiseka the great okisegedde sireka mujasi ku ttaka tebakulya ebinusu amazima tujja googera paka newe mujja mwenna nze bampita Kiseka the great mukagattangako temuli jajamyanga bujajamya bwe mutyo erinnya Kiseka the great muligattangako mujja kuluma omutwe mpaka mujja kubyogera mpaka naye tujja balumya omutwe mpaka ekyo nkubuulira tujja kwogera amazima mpaka kati waliwo butiimu obwabadde bukola ki obwali bwateekawo ebiboozi ebijja abantu ku mulamwa bonna twabuzikiza bonna bano simanyi kyampanya tewakyali aboogerako oyo ye Kiseka tewakyali ayogera ku kyampanya simanyi fulufiga yayombye ne Luwirayiti simanyi gwani bonna bwazikidde twabuzikiza ku ttaka bwe tuti oyo ye Kiseka osegedde tetuli batono nnyo newankubadde mutulaba sayizi ne mutunyooma tosobola kunteeka wansi ne bwoba ofa tosobola Kiseka the great okagattangako amazima tujja googera mpaka newe mujja mwenna nga mugamba no tujja siga omwana antikidde n'engule kanyumire mu ngule gwe twaleeta protest vote ne mutuvuma ne mutukuba paka president wajendyosinga ne tuleeta buli kye tuleese muzze mutuvuma mwemwogera biki kati kiki kipya mbuulirayo ekipya kye mukola kimbuulire mwe Kiseka golowooze nti ojjaku nze ndi wa takisi tipiko kondakita omumanyi katwe wansi kibuyende bakabusu na lukolongo nabunya musigula wambizi mbugo ngana takikateyamba batuvumanga tukola omanyi okuvumanga onoonya ssente wagenze kukola omusabaze n'akuddako n'akuvuma n'akuyita byonna by'oyagala kati mugenda kumpa kyekipya kimbuulire gwe fala naawe kiki kipya kyogenda okumpa gwe kiki mbuulira nti kati Kiseka tugenda muvuma kino ekipya kiriwa nze Eva mujja kunjogerako najja wano kwogerwako ebyafaayo muli bisoma muliyogera ku Kiseka erinnya mulirisoma bali kuba abaana bammwe nga bagamba mutereeze erinnya ye Kiseka Umaru ng'obwana bwammwe bumpita Kiseka Lumaru nga bukoze ensobi omusomesa n'akakunya emimwa tereeza erinnya ebyafaayo bijja twogerangako nze nkubuulira wano tosobola kunteeka wansi tebakulimba
tosobola NCK TV kugamba bugambe nti munange obanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire gona nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutusa kuona woli wona wosinzidde sigala naffe tova